Oluguudo lw'e Masaka lwe lumu ku nguudo ezisingako obubenje ng'omwezi tegusobola kuyitawo nga tekuli kabenje. Kino kye kiwaliriza poliisi y'ebidduka okukwatagana n'abakulembeze ba takisi okusinkana abagoba ba takisi abavugira ku luguudo luno. Ensisinkano eno yeetabiddwamu poliisi y'ebidduka, abakulembeze b'ebibiina bya takisi okuli ekyawutofu kw'ossa n'abagoba ba takisi bennyini. Buli lunaku Uganda efiibwa abantu 13 mu bubenje. Okusinziira ku statistics oba report eyafuluma mu mwaka gw'2023. Rashid Sekindi ssentebe wa Wutofu ategeezezza ng'omulimu gwa takisi ate bwe gwonoonese nga abamenyi b'amateeka bagweyambisa ne batulugunya abantu. Mwongere nnyo amaanyi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka ng'alireetinga ku mutumbaavu abagatta abakazi mu Ntebe Road nga yeeremeka nti wa takisi twagenze okunoonyereza siteegi zaffe zonna nga talina siteegi n'emu kwakolera. Bagamba bakizudde nti obubenje obususse ku luguudo lw'e Masaka buva ku bagoba ba takisi abava mu bitundu ebirala nga si b'e Masaka nga bwe kirowooleza. Tutandikira ku luguudo lw'e Masaka lwe twayagala okugezesa ng'akabenje akafiiramu abantu abaali 7 omulundi ogumu. Twagenda okunoonyereza nga drive oyo teyali wa ku luguudo lw'e Masaka. Twatwebuuza nti dereeva ow'oku Masaka avugiddeko emyaka 20 nga tayosangamu n'enkoko tagitomeranga. Lwaki bano abalala bwe bajja? So twagenda okizuula nga dereeva oyo aba tamanyi makoona gali ku kkubo, tamanyi wali hampu. Sekindi agamba basanze okusoomozebwa kw'abagoba ba takisi abatayagala kutikkira abasaabaze ku masiteegi nga ne bwe baba bafunye obuzibu tebalina wa kubasanga. Dereeva tumubuuzizza n'agamba emyaka 3 avuga emmoroka. Ekitalina buzibu experience ayinza okuba agina emyaka 3. Naye tumubuuze okolera wa nti nze nkolera ku kkubo. Ekyo mu takisi tekiriyo. Tusobola kubanga okolera ku kkubo. Olina kuba ng'olina stage kwova. Y'omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananula agamba abagoba ba takisi basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe ku nguudo. Obubenje buno gye buli ate buli liyo. Naye nti obubenje buno omulimu guno okubulwanyisa mulinga abagulekedde aba traffic bokka abatasobola kubeera buli wamu oba abatasobola kubeera buli wantu. Kananula agamba obubenje tebukoma ku bagoba ba takisi bokka wabula n'abavuga emmotoka za buyonjo basusse okuleeta obubenje. Bano abasajja neevuga ate oluusi tetwagala bayimiriza naye nabo bwe bakola bibi nnyo ku nguudo awo tebayisa obubi. Agamba bakugenda mu maaso n'okusomesa abagoba b'ebidduka okulaba ng'obubenje buggwa ku luguudo luno. Tulabye nti enforcement tugikoze ekimala mubalaba babeera ku nguudo naye enforcement tetuyambye ekyamaanyi ate okwakivinga kye twagala kubanga abantu basigadde nga bakola ki kati netugamba lwaki tetuinvolvinga lwaki tetukireka mu community policing tuinvolvinge abantu bano aba bulijjo nga mmwe. Kati bano balina essuubi nti singa bagenda mu maaso n'emisomo gino obubenje bwandikendeera. Tukumazeeko bannaffe bonna tubalabalamu.